twagala okwebaza Katonda nate olunaku olwaleero kuviira ddala mu lockdown twali tukuŋŋaana leero lwe tusobodde okuddamu nate okukomawo olw'ensonga ezaali zigenda mu maaso kutuusa okwemulugunya kwaffe eri eggwanga n'eri be kikwatako. Olwaleero tutudde ng'abasumba kwongera nate okuggusa ensonga yaffe ey'okubeera nga tufuna obwenkanya eri owekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awamu ne Ssaabapoliisi atwala ebyokwerinda mu ggwanga muno. Okwemulugunya kwaffe ng'abasumba twemulugunya ku lw'emisango ejaggulwawo ku musumba Jackson Ssenyonga ow'ekkanisa eri e Bwaise Life Crescent Church. Twaggulawo emisango ng'abasumba beemulugunya ku pulogulaamu ze yali aleese eri eggwanga ez'okubayibayi biwempe ne bagibwangako ssente mu ngeri etali ntuufu nga basuubizibwa okuzimbibwa amakanisa amalungi ag'omulembe naye ng'ate bawaayo ssente ekitaasoboka kubaawo kubanga pulogulaamu eyo yakolebwa okuva mu 2024 we yatandikira nga babasuubiza nti bagenda bawa enkulaakulana bawa ebintu ebitandikirwako okukola ssente naye byonna tebyabaawo. Ensonga lwaki abasumba baavaayo ne bagolokoka ne bagenda ne bawawaabira omusumba Jackson Ssenyonga poliisi. Abasumba b'e Luweero baggulawo fayiro, abasumba b'e Rakai nabo be bamu ne baggulawo fayiro, abasumba b'e Kamuli ne baggulawo fayiro ku nsonga y'emu, abasumba b'e Lyantonde ne baggulawo fayiro ku nsonga y'emu. Naye okuviira ddala fayiro ezo bwe zaggulibwawo tewafunibwanga kuddibwamu era ne tufuna okulowooza nti oba oli awo omusumba Ssenyonga alina abamu ku bapoliisi bakolagana nabo okulemesa fayiro ezo okugenda mu maaso. Era mu biseera bye bimu ebyo Ssenyonga alina abasumba be yakwata e Butalejja ne babawamba era nga ensonga y'emu ne babavuga paka poliisi y'e Kasangati gye babasibira. Tugenda okunoonyereza ng'ebisango balina emisango gye baba bapaatiiseeko egitali mituufu. Mu bakulu abapoliisi bekikwatako tulabe oba tufuna okuyambibwa naye n'okutuusa kati tetufunanga kuddibwamu, tetufunanga kwanukulwa kwonna. Ensonga lwaki tukomyewo olwaleero tusaba owekitiibwa Pulezidenti Museveni taata waffe ne tusaba omukulu Ssaabapoliisi ensonga zino muziyingiremu naffe tufune okuddibwamu. Tuli bannayuganda, tuli balonzi naye tetunnaba kufuna kuddibwamu. Nyonga naye ffe twagala bwenkanya byonna byasuubiza byazaakola abasumba bibeere nga biba byamusana. Bw'aba azzaayo ssente oba abayita abasumba oba yeenenyeza ggwanga aveeyo akikole, ffe tufune obwenkanya ng'abasumba. Twonoonese nnyo okuyita mu Ssenyonga akubye abituli mu kkanisa y'abalokole, abasumba bonna abakubyemu ebituli naye ffe twagala bwenkanya. Entalo zaabwe tezitukwatako, balwanagana nabo. Ffe twagala bwenkanya ng'abasumba. Nze nvuddeyo okwogerera ku lw'abasumba bonna abalina okwemulugunya ku poliisi. Tetunnakimanya y'ensonga lwaki tukomyewo okwemulugunya eri abekikwatako tufune okubeera nga tufuna obwenkanya. Enkola gye yakolangamu ku ssente za bayibayi biwempe yaweerezanga amabaluwa mu byalo. Amabaluwa gali bwe gati, abasumba nga bajjuzaako amannya gaabwe ne disitulikiti na byonna obujulizi. Era fayiro ezo bwe banaaziyita oba bwe banaaba bazikozeeko, fayiro eziri ku poliisi obujulizi bonna mwebuli, abasumba be yajjangako ssente weebali, bonna abamulumiriza weebali, be yakozesanga mu pulogulaamu zino weebali, bajja kuwa obujulizi weebali. Twagala bwenkanya n'okubeera nga ekkanisa ya Kristo gy'ayonoonye bw'atyo eddayo ku musingi omutuufu. Bayibuli buli musumba kati buli musumba alaga nti mufere mu kibuga kyonna alimu yeeka omutuufu, ekitali kituufu. Bamugezaako kutuuka ku poliisi abagamba ta ku nsonga ezo. Bwe tugezaako okutuuka ku poliisi era
statement ezikoleddwayo abasumba bawaddeyo statements zaabwe kwemulugunya kwabwe ne kuwandiikibwa obujulizi bwabwe gye buli. Twaddayoko okubuuza ku musango gwaffe Luweero nga fayiro yagijjayo dda era kyatunyiiza nnyo ne tutamanya ne kituleetera okulowooza nti alina abakulu mu poliisi bakolagana nabo kubanga fayiro yaffe twatuukayo nga baginoonya teriiyo era ne batugamba nti yanonebwa omuvubuka gwakozesa gwe bayita Waswa yajja n'abantu abamu ne bajjawo fayiro eyo tetwategeera lwaki fayiro eyo yavaayo nga ffe bannannyini musango tetumanyi kigenda mu maaso so byebimu ku bitujjeeyo awamu tetumanyi nti oba nayo yagendayo ffe tusazeewo okukomawo okuba omulanga gwaffe eri bekikwatako fayiro ezo ziyitibwe omusajja oyo omusumba Ssenyonga ayitibwe tufune obwenkanya. Sina abagoberezi bokka abasumba kubanga ffe tuli baliida nze ndi liida ekyo yapasoni w'abasumba yantonda so abasumba nakati bakyatubuuza kyekigenda mu maaso naffe tunoonya kyetubaddamu tetukola ki tetukirina naye olwokubanga twajja ne twekubira enduulu kati era tukyalindiridde ekinaava mu kwekubira enduulu era tubaddize ansa. Ekirala enze kyasinze okuntiisa wiiki ewedde era Ssenyonga yakomyewo ewaffe Embalala kati ffe tuli mu regioni y'Embalala yakomyewo era ng'era ayongera okwongera okulimba abasumba nti agenda pulogulaamu eno eya Pastors Alliance nti agenda gituukiriza tumuwemu emyaka 2 alyoka atuukirize bye yatusuubiza then nti omwaka guno ogujja agenda kugula ebyuma bya regioni ya Nkole so ekyo nakyo nekyongera okwongera otutiisa era yabadde ku pulogulaamu babadde bayise batubiisa abasumba nti tugende kusayiningira pulogulaamu eno eya Welese Creation nti President agenda kuwa Bishop waffe Cyrus ssente ez'abasumba era ekyasinze okuneewuunyisa era n'okuntiisa nga ne Ssenyonga era kwali kati tulina okutya nazo zisobola okujja era n'awa Bishop wa President mwami President singa aba awulidde ku nsonga zaffe oba ku mulanga gwaffe eyo naye ensonga agigoberere oba akozesa ffe ne tuzifolowinga singa ziba zizze ffe tuliwo okukolera eggwanga tunoonya amazima n'obwenkanya tuliwo okukolera eggwanga nazo era zeetaaga kufolowinga kubanga tetukyabeesiga mirundi mingi nga batukozesa gyo batuguzisaawo akawunti nti bagenda tuteerako sente ez'okunoonya akalulu ka President ne tugenda ne tugulawo akawunti nakati akawunti tegendangako wadde 10 kyova olaba era akalulu tetwafuna maanyi gakanoonya tebaazituwa so naffe ate tweyiiya bweyiiya naffe tukozesa mikono gyaffe okubeerawo kati ate bwe bajja ne batusuubiza tuba tulina essuubi nti nno nga bo batukulembera abakulu era bagenda tutuukiriza naye era tewali kye batuukiriza era twafunye n'okutya kubanga gavumenti ewa abasajja abo sente eza Welese Creation ffe tetukyabeesiga ge mazima abo abakulu abatukulembera naffe tuli bantu abakulu basobola otukozesa era tuvuddeyo nga ba mwoyo gwa ggwanga okutuukiriza amazima n'obwenkanya mu bannaffe be tukulembera era ekyo nakyo ensonga eyo President agigoberere abo abantu abamutuukirira tebatuukiriza bwesigwa wansi gye tuli n'obukulembeze kati ffe nga bwe tutwalibwa Ankole region Bishop waffe Cyrus era gwe yatuukiranga chairpersoni nga chairman atwala Ankole region kati ffe we twayitira omuwa ssente baatuyita ne twerondamu obukulembeze kati nga bakozesa ffe abakulembeze okutuuka eno wansi mu byalo kati ffe nga batuwa foomu mutwale muwe basumba bannammwe bajjuze tugenda kuweerera abaana tugenda mukole project mukole proposal tugenda bateera mu ssente n'olwaliro tebatuteerangamu kati abasumba betwakozesa proposal bakyatubuuza naye byatuukawa naffe batulimba naffe ne tulimba kati twafuuka babbi eri bannaffe naye ng'ate naffe tetuli babbi era kyetuba tukuba omulanga President atuyambe ku bantu abo abamutuukirira
nga beeyita abalokole naye ate nga balimba baagala munyaga ate naffe ne batufuula ababi ffenna. Kayi nze okulokoka kwange nalokoka 69 nga ne Ssenyonga ndowooza tanalokoka. Kati Ssenyonga ffe bwe twawulira nti waliwo enkuŋŋaana ziriwo, Ssenyonga n'atusindikira empapula zino zemulaba era nze nazivumbulayo ne nzireetera bannange nga mbalaga obulimba obuli mu bibuga. Ebibuga bino abasumba balimu tutuuse obutabeesiga abamu olw'enkola gye bakolamu ssente so si kunoonyeza abantu ekkuba batwala mu ggulu. Kuba Ssenyonga mu bayibayi biwempe nze omu ku basumba abaleeta abantu bangi mu kisaawe e Nakivubo ennaku mu mwaka 2024 nga Ssenyonga atulaga nti agenda kubaako byakola. Kyembuuziddwa ekyamakanisa talina kanisa gye yali atuzimbiddeko mu Laakayi so nga ebisuubizo bye byali bitulaga nti tugenda kusituka ate nga naffe twali tusanyukira okusituka, twali tusanyukira okuyambibwa. Omuntu bw'akusuubiza okukuyamba naawe osanyuka, naye bwe yatusuubiza okuyamba talina gwe yayamba. Nze kwolwo bwe naleeta abantu kaabula katambi ekweke kubanga enjala yabaluma, omusana ne gubookya, okufuna transport abazaayo baali bakozeseza ssente zaabwe nnyingi, ebiseera byabwe ne babitta, talina gwe yagoberera. Nange mwennyini eyakunga abantu ewange tamanyiyo tatuukangawo so nga mu bantu abaleeta abantu nze n'omusumba omulala ow'emutukula bwe bayita Kakumba ffe twasinga okuleeta abantu abangi, naye poliisi zatukwatira mu makubo ne twenyonyolako ne tubonaabona era kwolwo ne neenenya ne ŋŋamba bino ebintu siri biddamu. Nanga beeruweero kwegamba bo bansinze okuzibuka amaaso, bwe bansinga okuzibuka amaaso ne ŋŋamba nti omusajja ono nange sijja kusigalirayo, nina okuvaayo kubanga bye yakola tebyanyumira. Yensonga eyo gye tuliko kubanga Ssenyonga n'abalala banne abakola ebifaanana bwe bityo tebitunyumira kuba tuyimiriddewo okulaga amazima. Batuyise emirundi mingi nga bakozesa amanya gaffe, bakozesa abalokole ne bagatwale wa pulezidenti ne batufuula madaala ne batulinyirako. Pulezidenti sebo we kitiibwa pulezidenti bw'onoowulira ebigambo bino, nze ndi musajja mukulu myaka 64. Ebintu bino mbirabye nga pulezidenti akozesebwa abantu abo abanene abamutuukirira kuba ffe tetwafuna busobozi butuuka mu maaso ga pulezidenti, naye abasajja abo abamutuukira ne batukozesa ne balaga ekibiina, abantu ne bava mu byalo nga bangi, pulezidenti n'asuubira obululu kubanga abasajja balidde ssente naye obululu ne butava. Luweero gye buvuddeko nafulumirako mu mawulire ne ku social media nga Pastor Ssenyonga nkubira essimu nga ntiisatiisa obulamu bwange, famire yange, obuweereza, negata ku basumba bannange okwekubira enduulu. Omusumba bw'ovaayo okwogera ekituufu tekitegeeza kutiisatiisa obuweereza bwange, famire n'obulamu bwange. So ne tuvaayo tufune obwenkanya nti bw'aba yeeyita mukulembeze ate nga ye mutuufu tosaanya kuvaayo n'okubira omusumba era nga wa wansi mu byalo ng'omutiisatiisa omutuusaako bulabe ne famire ye. Era naggulawo fayiro yange ng'abasumba be bagambe nti fayiro tuze tuzigoberera Luweero ogenda okusanga nga baagijjayo ne weebuuza nze nanyini fayiro sinaba kugenda gijjayo ani yagijjayo. Ne tukizuula nti akozesa abamu ku basajja be gwe bayita Waswa najja n'avuubika fayiro ezo okubuza omusango, naye nze ensonga yange weeri yankubira essimu nga ntiisatiisa. Oluvannyuma olw'okuvaayo nga negase n'abasumba bannange abaafeeribwa mu byalo okufuna obwenkanya. So ebyo byange naye nga fayiro gyeri naggulawo omusango aveeyo yeetonde lwaki yantiisatiisa yenyonyoleko kubanga nze sirina musango, sirina nekinali mukoze. Kuyingira mu musango guno ogw'okuntiisatiisa ne famire yange n'obuweereza bwange nfune obwenkanya.